Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abataba ku Salam TV. Amanya Ibrahim Bagala aliwo okuba nti kutusako programu eno obutonde bw'osi musango. Njagala okubebaza mwenna abatulaba abatugoberera abagoberera programu eno buli lwa Sunday sawa 3 paka sawa 4 ate nebange eddibwamu buli lwa kusatu okuva sawa 8 paka sawa 9 ezoregulo. Mwe abatulabira ku Afro Mobile njagala okubebaza era nga kubagamba nti bingi ebibeera ku Afro Mobile gwe kyoba okola just download it okuva mu Google Play Store oba mu App Store obeere nga olaba byonna bye tukola. Ate nammwe abatulabire ewalala ku mikutu gyonna okuli Salam TV ne ku mikutu gyaffe gyonna egya social media njagala obebaza mwebale nnyo mwebali ddala era feedback tuziraba ndoza tujja funayo akadde tusome ku bubaka bwammwe bwe muweereza oba feedback ate tubeere nga tugenda mu maaso. Olunaku olwaleero omugenyi gwendeese mugenyi ayina ebyewuunyisa bingi. Bengamba ebyewuunyisa namwe kenyini mizo kuba byewuunyisa ki naye ayina bingi kuba nange kenyini bwe tubadde tunyumyanyumyamu off the camera nyezo kanga ddala musajja kituufu ayimiridde ayina ebintu byakoze bingi si yekka wena agamba yekka wala baja gamba yi omusajja tebe yatuuseeyo yasazeewo okwewa buyinja ayina banne yajja kubanga abatunyonyola naye ngenda kusaba asooka tweyanjulire nga tannakola biri byamagero bye byonna byetunyumiza asooka tweyanjulire atubuulire gy'aviiridde then ate tulabe nga tugenda mu maaso. Tusasa okulaba Mwami Joel kale mukama wange Ibrahim wano ku Salam TV. Amina. Abantu abo mbagambye olina ebyewuunyisa bingi na bintu byokoze naye nga tetunnabituukako sooka obeeyanjulire obategeeze ne wajja oviiridde wadde nva saidi eri tekiŋŋaana nkubawako. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neeyanza nnyo okumpa omukisa wano ku Salamu TV. Nze Kawanguzi Joel okuva mu kitongole kya Foundation of Persons Affected by Dwarfism nga kyekyo ekitongole ekitunuulira oba ekirwanyiriza eddembe ery'abantu abampi. Ndi musanyufu okubeera nnyo ku programu eno omulamwa obutonde bw'osi musango. Yes. So Ibrahim kino kikulu nnyo obutonde bw'osi ki si musango oba wakukyonna kikatonda kye yakutonda si musango gwo. Teri asalawo weesanga busange teriwo okuba simu n'osanga nga nze nti olina ebbango. That is it and you have to accept oteeka okiikiriza otambuza obulamu kyekyo ngambye era kati kyo kyoyogedde nze natuuka edda nze nali nyambala size small. Okay. Noza nawe soso n'okyewuunya size yali nyambala small naye mukadde wange kati small ne large ffe tetukwatagana buli omu akwata lire beetaba 2XL 3XL ne mmanya kati awo wendi ekijja kijje. So tusasa okulaba Mwami Joel kale Mwami Ibrahim bitambula bitya bigenda bitya eyo? Tutambula mpola naye nga wogambye nti obutonde bw'osi musango okubeera omumpi oba okubeera omulema si kukomaawo but kijja n'ebizibu ebirala n'opportunity endala. Kyentira ogamba abantu abaliko obulemu nti webukeera ku makya ng'oli mulema totunuulira bulema mu bubi bwokka oluso tunuulira n'ebirungi ebijjawo. For example nti ndi mumpi wemba ku kyalo nga nsobola otunda kamukene kange ku kyalo kyonna bagenda kummanya nti Joel atunda ki? Atunda mukene. So there is a free advertisement. Nti niwe batambule bagenda mugenda oli ow'omumpi Joel ow'omumpi atunda oli akola ati weewaawo abamu batusoomooza ogenda okwana ne bakugamba naye ebyo tugenda kubyogerako mu maaso awo. But mainly ngambye nva mu kitongole ekya Foundation of Persons Affected by Dwarfism kitongole kirwanirira eddembe ly'abantu abampi nga kyatandika 2017 by abasajja n'abakyala nga mulimu Bagada Godfrey oyo ye chairperson executive board ava saidi ya Kiryandongo, mulimu Isaac ye secretary ava Iganga, mulimu Biragiro oyo ava Mubende,
mulimu Joel Musana is the executive director ava Bugiri mubeera naye abaate bendi kumenya abanya basajja basoma basitufu. For example nga David is a statistician bebamu abakola ku engudo wane Uganda engudo ezo zemulaba era ntira nnyo omugamba lwaki kino lwaki ebinya I know because so n'abalala so tulina executive board then tulina staff tuwerera ddala tuli abantu 6 ba technical nange mwengwa nze nkulira head of programs bichibye ebye tutunulira okulwanirira eddembe ly'omuntu omumpi naye abeere ng'omuntu omulala mu program zonna ezitakinga place babeere nga babupulaningira kuba naffe tusasula omusolo Mwami Ibrahim so omusolo nange nteekwa ogufunako kye twabadde tugamba Uganda Bureau of Statistics ekitongole ekiteekamu omutwe mu kubala abantu nga kigamba nti kitandika okubala abantu oba abalema ku myaka 2 ne tubagamba nti ate omwana atanaba aweza mwaka omulekeddaani OMS. Remember bajjukira nti omwana aliko obulemu omukuza si kyangu lutalo luli awo jjukira nga ogambye okuzaalibwa ku si musango obutonde bwo si musango naye ate eri omu ku bazadde babasalira omusango kirabika gwe wajja n'ebintu byewammwe batandika okusongamu olunwe nti gwe kirabika gwe wali oti bino ku Luhani ze muleeta Bible bijja luvannyuma okonsolinga emitima naye nga wali bagenze dda mu bajjajja ne bajjajja ne babeggaana abalumbye dda. So if the government cannot count children below 2 years tugenda wa so who is responsible for us? So which means bana batanaweza myaka 2 yes. ebiri kudda wansi tugambe mbu tebabamanyi are they not people? So bye by'abantu so nga omuntu omumpi yani era wenyine twagala okutambuza omulamwa gwaffe omuntu omumpi yani era yaliwa kati si buli mumpi nti mubampi betubala kiringa we twagenda ekasese bulimu bali beyita ba persons of short stature mu Luganda tuyita bampi naye olusi kigeneralizinga nnyo naye bye bino wamanga abantu abampi betugamba abagwa mu eri ettuluba ettuluba ekisooka tetusuuka fuuti 4 okuva wansi omuntu omumpi yes. Tasuuka fuuti 4 yes. Tubeera awo naye tekitegeeza nti kuba mbeera awo n'obwongo buliwa awo. For example chairman LC5 Mwami Gabula Ezra Iganga district is a person of short stature mumpi abasinga muwulira eddoboozi lye alwaniridde abantu biki ebyo tulina Sala Short nsubira mwamulaba nnyo babeeranga ne Kafeero yes ne Kafeero ennaku zino ali samuweyeeyo so there's a foot enya ekirala nti limbusi zaffe oba ekikula kyaffe osanga nga guno omukono gwandibadde guwanvu wa kibeera kimpi ekinyama ne kizimba kugamba guba mumpi naye wano ne wazimba mu babali wano so kitegeeza nti waliwo omukisa ogw'omukono guno okuwanvuwa naye waliwo condition eyagulemesa kyetuyita kiri dwarfism. Then si bintu bino byokka ebinywa bino mubeeramu mu lufeetufeete kyetuyita cartridge olusoga bakyeta kimemeno kati Oluganda tugenda kubasimu wa Kabaka now that cartridge yeyamba amagumba obuteekoona nobeera nti eggumba teri si kwegatta okwekoona we geekoona olumizibwa such that woba ochanginga direction or moving freely naye ffe mubeeramu ako katini kyova olaba nga Sala Short osinziira we yali abeeranga nnyo ku stage abuuka enduulu neekuba n'akatini ako katuuka ne kavaamu kyova olaba mabega kaawo yazimba yaki so n'ekirala
bamama baffe banyinaza abasinga bazaala nga babasaze busazi cesarean section. Yes. Abampi. Yes. Ate si buli ddwaliro. Si buli ddwaliro. Yes. Era nkubira omulanga abantu temugendagenda mu bukiriniki kuba omumpi yafunye olubuto. Mugende mu health center 4. Sokoddemu emphasizing ensonga eyo ng'otunudde mu kamera kuba enkulu nnyo. Yes. Kirimu obulamu bw'omuntu. Kyeŋŋamba nti omuntu omumpi waaba afunye olubuto. Akeere mangu mu ddwaliro naye ku level ya health center 4 y'omuli abasawo abasobola omukolako wekubeera nti kwa kumulongoosa. Lwaki yeetaaga a full-fledged theatre egenda okubeera nti emutetenkanya naye kati ba health center 321 balindeko. Oh. Yes, bakola naye bakola kye tuyita referral. Referral is part of management in the health sector. Naye health center 4 it is the best. Kulwa nsonga kiyizo nkizo oyinza okuwa ekisooka nga wenkugambye ekikula kyaffe. Okay. Ekyokulala tufuna pressure, tufuna heart problems. Nti olw'ebinywa bino ebimpi we overuse the heart. So gwe wandibadde nti osuulawo steps 10 nze nsuulawo 30. Osobola okufuna. So kitegeeza you are overusing the body. Kugamba okozesa omubiri with excessive energy. Yes. So bye bino wamanga. Ekirala nti tutira abagamba bati tuyeta ba draft. Now what is draftism? Draftism is the condition oba yeeyo embeera ereetera omuntu okuba omumpi. Kyebayita draftism. Mu Luganda kye tuyita tutya? Oba ekyo ekireetera omuntu okuba omumpi. Wakati waliwo abalina terms kale kati waliwo little person sokozesa little person omuntu omumpi wala bakozesa term nti abambuti. Yes. Now abambuti it is a demeaning word kivuma. Because tekijjayo kiringa abatuyita abakongo. Simanyi President Sekidi mumpi oba si mukongo. Anti kati bagera ne balaba kase because kasese eri mu njego za Congo. Yes. Abantu be kasese by the way webale kyogerako abantu abasinga bayinza ogamba ndoza abantu oleza obuuza kibuzo abe kasese nabo bali to persons nabo bagwa mu category ya dwarfism nga wembadde nkola explanation oba nga nnyonnyola ng'olabyemu buli wa kasese nti mumpi mulema ngaffe nedda naye nabo mulimu abampi mulimu naye si bonna olwa condition ziri zenkugambye kugamba tulaba ku TV okwo ku Salam TV akitegeere nti abeekasese mulimu naye si bonna kwa tugambye futi nnya. Yes, tutwale kabaka wegundi si mumpi naye si wakasese wekasese. Yes, as simple. So bye bintu wamanga bye tutekwa okumanya then kiva ku ki ekisooka waliwo okuzaala nga wali mumpi n'ozaala omumpi. Naye ebiseera ebisinga osanga nti mu famire oli ogwo omu nga taatawo muwanvu maamawo muwanvu naye tomanya mu lineage mwalimuko ki omumpi. Wano wenkubira omulanga gavumenti nti nga we mukola testing za sikosero n'ebirala naffe twetaaga tutestinge dwarfism tulabe nti wenfumbirwa atayina wenfuna omukyala atayina gundi eri ya dwarfism wadde nze ndina condition ya dwarfism tuzaala omuwanvu because twetaaga okendeeza namba.
enamba ekendere. In fact President Museveni yali akyogerako lumu egundi ng'agamba somewhere yali agamba nti tukola tutya okendeeza obulema. Because as we speak we are tuli million 5 n'emitwalo 58 abantu abaliko obulema mu Uganda. Naye jjukira nti si kulemala bulemaze kijja with a lot of costs. Okubeezaawo omuntu aliko obulemu si kyangu. Naawe mbadde mbagamba wali kiringa agenda kati nga gwe Mwami Ibrahim gwe haki zoyagala zofuna. Naye katinze nga twagenze niwe mbanga nkusingamu akasento oli asooka n'atunu n'agamba naye olina ebbango nditwala. Mwami Joero byakyuka. Leka nkubuulire, this is the right story. Ono yali etya n'asooka n'akubuuza wali otya oba okyennyonnyola ku bbango ng'omutwe muwanvu oba okyali ng'agamba naye bakuzaalawa. Kati gwe Mwami Ibrahim oba wankayitawo nga yalabye olulenzi ayitawo buki buyisi. Okay, Mwami Joero okyogedde naye kisi kyeka mu generations n'emu eno generation. Kankubuulire nti awo wenzijira wobeeramu n'akasente mukwate. Kati era Mwami Joero kati wano wooli. Wano ndabyewo Hilton. Mutwale wali omugambye munnange kirabika wakooye bakuweeyo ka juice ka cocktail. Aba akyali ku ka cocktail nti baleeteyo ka chips. Aba akyali ku chips nti aka chicken. Amaaso agatunula wansi waza waggulu bwati nga nse eri kigalo. Sente ekoze eki? Weri. Naye kati nze newe mbaddi muwanvu bwenti nga sirinamu. Tasobola nakuntunulako. Agoyinza okuba ebikalu n'oyitawo. N'omusaabalamu lumu n'abimanya luvannyuma nti olukebe. Blast. Yes. So kitegeera. So wano wengambira nti abalema twetaaga okola ennya. Abalema twetaaga obutaweebwa. In fact ife abalema fo otuli suppose okuwa abalala. For example, nze niwe zibeera kilo 5 sisobola ziteeka ku mutwe. Kitegeeza nti neetaaga okuwa owa boda boda. Oba omuntu alina amaanyi ali energetic. Yes, asobole okunsitulira. That one means money. So kitegeeza nti ffe twetaaga nnyo okubeera n'essente era tukole nnyo osinga gwe Mwami Ibrahim. Gwakoweesala singo n'oyitawo. Naye nze sisobola. Oba olina okunnyonnyola. Then challenges kize tufuna. Nga tunagera ku challenge. Challenges zo zijja bbaawo akaseera kazo. Twagala tutunuulira embeera. Omuntu ono omumpi. Kati nga ogaye mulina ekitongole. Yes. Ekitongole kyammwe kino kikoze kitya, kikoze mitendera kimwe kiyise okulaba nti abantu bano they are regulated. Abantu bano bwekiba in terms of job creation, in terms of job opportunity, human rights, mwe kitongole mba muvudde biki bye mutaddeyo bye mugezezzaako okukola. Ekisooka tukola kye tuyita oba kye twasooka okukola kunoonya abantu abampi baliwa. Ne tukola kye tuyita database. Nti kati tulina abantu mu database yaffe 621 abo ndina namba ye ey'essimu ava ku kyalo ki wa myaka emeka yasomako teyasoma akola ki nkaamu ye eyimiridde etya. Bonna mubayina wamu. Tubayina mu database. Weewaawo population report eraga nti tuli 700-800 something. So ng'ekitongole era tugenda kuba tweyongeza okubanoonya abantu bano baliwa other than hearsay. Ekyo kyokka nga mutuuka ku ground wali. Ekyo kyokka kituyambye okwengagingira microfinance support center netuyamba okukola national circle ey'abantu abampi era bagiteekamu sofa emiliyoni 3 abantu beewola. Yes, ne bawola mu programu y'emyoga. So nguli tetwayina database eno abantu 621 nga temumanyi mugamba buli awo muli mu guesswork. Era wano wenkubiriza
wenkubira omulanga political parties zonna manyi kati saawa eno bali mu kakuyege NRM NUP n'abalala nti also here this is where there is a solid vote. Cheno naye wali akalulu. Yes, we can make a change. We can speak. Namwe okwesimbawo mweche ekibagana okwesimbawo omusobola okwesimbawo. So kyengamba naffe okwesimbawo but also programs zamwe zibeeremu. If you don't, we are not going to sit with you. Oli mutuufu. Yes. Oli atayagala kwegejinga nammwe. Yes. Nammwe temugala kwegejinga naye. Yes, automatically. Waki mujaleetawo wammwe. Yes, automatically. Because the constitution of Uganda gives us a mandate to do what we can. Yes, definitely. Ekirala kye tukoze oba kye tukola, it is policy advocacy. For example, twabadde to designing minimum standards for higher education or for higher education of learning. Intikati nga universities ezisomesa degree, diploma, certificates, biki ebyo bye bali suppose okubeera nabyo before babakkiriza okugulawo babeere nga ba enrollinga omwana aliko obulemu ng'omumpi oba omusomesa omumpi. Because ebiseera ebisinga byonna tufokasinga nnyo ku baana ne twerabira nti naffe tusomye twetaaga emirimu. Nga mugamba ne mulwanirira abaana nti kati omwana owaddwa fizimu cut off points muzikendezeeko ayingire ebiki nemwerabira nti nammwe ate eno gye muli naffe twetaaga emirimu. So biki ebyo so twabadde n'engagement ne eyo institution of higher learning bagiyita shek ey'ekyambogo managing managing a higher institution of learning. Ekigambo ene wekinkyerabidde naye mukitegedde. So ekirala nti we have engaged with with Uganda Bureau of Statistics making sure yes making sure nti total number n'ebikwata ku bantu abaliko obumpi bivaayo. Because wali emabega tubadde tetuyina kintu nga naffe jjukira tuyina limited funds tetusobola akola that census ey'abantu baffe bonna. So ku luno mu 2024 population report kyavuddeyo bulungi ekiraga nti abantu abampi gye bali era bali 780 something thousand. Ngenda when we come back and abankuwa the right figures. Okay. Ekirala nti we have engaged well with the Ministry of Gender to ensure Ministry of Gender, Labour and Social Development. Ekisooka because batwala guuni eno yonna. Yes, ekisooka mu by'emirimu okubeera nti basomesa abantu abaliko obulemu ng'abampi. So waliwo institution of higher vocational institutions for person with disabilities nga Kireka Rehabilitation Center, Reza, Mpumude, Ruti, eri engogenda mbalala that side. Nti tusobodde otwalayo abantu abampi ne basoma skills ez'enjawulo. So kyo kigenda abayamba okumakinga sure nti nabo bafuna emirimu. Kugamba mugenze mwegejinga those institutes mubeere nga mufuna abantu abasomesa abantu bano ebyemikono. Okay. Then ekirala nti under health twaliko ne project Kasese ne Iganga twasomesa abasawo omuntu omumpi yaani era buzibu ki nga tutunulira sexual reproductive health HIV taluma mmwe kanaffe ate jjukira ffe oli wakwagalira mu nzikiza kituufu n'alowooza nti ye yekka yamwebakako n'atamanya nti waaba taliiwe eri abalala bakola ki. So if this person is not integrated into the HIV prevention mechanisms ogenda kwesanga nti bangi bamufuniddeko HIV because bamukozesa. It was unlucky nti anyway ya retiring DHOA Kasese. He was very very instrumental. That guy yatuyamba nnyo okumobilizing abasawo n'okola ebintu ebirala. Okay. Kale
Mwami Joel gwe tuli naye olunaku olwaleero era ng'atulambulira ezimu ku nsonga ezikwata ku bantu abampi be twayise ba little persons oba dwarfism. So tugendagenda mu kitundu ekitundu ekisooka bwe tulabise mu kitundu ekyokubiri Mwami Joel ogera tunyonyolako ku challenges abantu abampi ze bafeesinga naye nammwe bennyini mmwe abasazeewo okuregulatinga okugamba okuleeta abantu bano ewamu nsonga ki ze mugenda okuba nga mukola ki mukwasaganya ku challenges ezo. Kale toyanza egendooza ajja kuba byonna bituddamu mu kitundu ekyokubiri katuve mukuumulako tukomewo tova ku Salam TV.